Aya bas ensonga zezo no enyimba abayimbi zosodde okubatenga bazzeemu Yuga Tunes ye kirimu ekintu ekyo abajjukira covid we yajjira abayimba akadonkamu kwegende eggulu omukulu General Salim Salaba mujjukira n'abategeeza nti enyimba mwawulirako emboozi nti enyimba bazigula kati project ye eri Dani yasobola okubatenga ekolebwa kwe kuwulira nga ennyimba zonna bazizzeemu era project nga bw'ogiwulidde oluyimba lwe bayita Saamu wange lwe lwasoose Omushiba Kalungi ne Daddy Andre olwazzeeko Namuluuta Chris Evans ali yazzeemu olwa Sebata omukulu King Sa yazzeemu Nalwewuuba ne Ziza Bafana yazzeemu oluyimba lwe bayita Abagagga Bantumi abayimbi bangi nnyo project nene nnyo kati ezo demo zokka zekuweerezaako ezikyali mu studio njogeddeko n'abakulu bano omukulu Sebata njogeddeko naye ne mubuuza ku luyimba lwa Shiba Kalungi kuba olw'ensonga nti abantu bavuddeyo nga balukuba nga bagamba nti oluyimba lwavuze bubi ebivuga tebikwatagana music original yesinga wano nno omukulu waliwo omukulu bamuyita Joy Tabula akadde kana ali mu America eyo y'omu abaproducer abakisooka muno obanga ogoberedde ensonga yaliko mu Afrigo Band omukulu ono yawandiise ekiwandiiko ng'awandiikira abagala endongo eggwanga Uganda ne baproducer ddala n'abasaba nti oluyimba olwo asaba basobola okubatenga baluderiitinga lwe bayita Saamu wange n'asaba Shiba ne Daddy Andre oluyimba olwo ku lwa music baluderiitinge naye n'asaba bakulu Bernard obago bayita Benoni owa Swangs Avenue omukulu Pademan Henry Kiwuwa n'aba Feno Records bayambeko okutereeza oba ennyimba bazikubire bwerere mu nteekateeka eyo n'ennyimba bayimbye kye bayita crap oba kye bayita kasasiro omukulu Joy Tabula ekiwandiiko kyabadde kinene nnyo wano nno njogeddeko n'abayimbi b'akadongo kamu njogeddeko n'omukulu Sebata n'abamu ku abatunuulizi b'akadongo kamu n'enteekateeka nga bwe yazze abayimbi bonna babasasula gwe kyolina okumanya mu nteekateeka eyo kuba tewali muyimbi goyinza kuddiramu luyimba n'otawulira ng'ayingidde amawulire kati nsookedde n'ono omukulu bamuyita Muzungu David ono nno munoonyereza mu kadongo kamu munnamawulire era ng'akola risaaki ku kadongo kamu mubuuziza ku project eno n'ategeeza nti wulira project nga bwe yatandika nga tetunagenda ku bantu abaddamu ennyimba oba abantu abawa abantu olukusa okuddamu ennyimba ezo ennyimba eyo project ya bino ebya Yuga Tunes kati Sale yeyajja lwaki abayimbi b'eggwanga mbu ab'akadongo kamu basinga okuyimba ebintu eby'amakulu ekyokubayambako bave mu bwavu ng'abagulako ennyimba oluyimba kati ng'olwo Saamu lwange aba agenda tugula biliyoni namba kati bo balabe embi gye banazitemako bateeke mu Yuga Tunes kati nga gwe omuntu osubscribinga ye wafuniramu sente ze era kwe kutuukirira Fred Sebata era ekintu ekikolebwa mu bukyamu kubanga oluyimba olwo Saamu wange yagulibwa Kasiwuukira nga ne Kasiwuukira naye yakola okugula oluyimba olwo naye era naye mu bukyamu kubanga oluyimba olwo basookera ddala lwagulibwa Busula owa Busula Record kakasa nti bafuna right sokuva mu Busula yo abayimbi walobeera n'ekintu alowooza tebalowooza kutamuza ni conditions ensonga zezo nno omukulu Muzungu David ng'ategeeza nti ku kisaawe ky'akadongo kamu agamba nti oluyimba lwa Shiba ye alwogerako bw'ati ye yabadde agoba ddiiro n'akola naye temuliimu makulu wadde bagamba mbu ebbula likuliisa amaluma kati kyekyenashiba tebakoze ebyuma byonna olaba biri walala tebirina ng'ejje bimaakingamu wandibadde luyimba nga be basoose oluyimba ng'ebazze bayimba ebyabwe ne tubagamba nti bayimbye naye era ndowooza naawe ogenda ku peegi okwo osobola okulaba abantu bonna bakugamba okitegedde ensonga eyo omukulu nkubiddeko omukulu Sebata atubuulire ku luyimba luno agambye nti oluyimba lwa Shiba lwe yayimbye tanaluwulirako naye ng'agamba nti ennyimba ezo kati ziri mu mikono gy'aba Yuga Tune ekitegeeza nti akasente bakola ki nti baamuwa talina kyabanja wulira Shiba luyazzeemu kati bateserabulya naye ebyo omukulu wa Yuga Tune yabinako control okitegedde omukulu Muzungu David agamba nti mubuuza kino kiyamba ki eri kadongo kamu wulira ensonga kati enteekateeka eyo kadongo kamu
esobola kizuukusa buzuukusa luli olukadde kisobola kuzuukusa buzuukusa luli olukadde abantu ne banoonya bulunnya luli olukadde kubanga oridan ekitegeeza ebeerayo oluki abantu bwe baba bagenda okunoonya okitegedde ensonga ezo omukulu omuzungu David anyogeddeko n'ategeeza nti Fred Sebatta alina ennyimba endala ze bataategeera wadde mu nsonga eyo ne baali badde oba ze baleeta ne baddamu wulira ye bw'ategeeza agamba nti Sebatta alina ennyimba ze mutaategeera zitya wulira nze kye nandirowoozezza waliwo ennyimba ze bandigenze ne banoonya ezitaategeerekeka ekintu ekyakola nekitunda n'otuuka okyagala bajja kyoba oyagala oddemu waliwo ennyimba ezitaategeerekeka Fred Sebatta alina ennyimba mpitirivu naye ng'ezimu tezaakola ki waliwo kati oluyimba Girosamire olwa Fred Sebatta amayembe g'ekika gakunoonya singa bakwata ennyimba ne baddamu ezo ezitaategeerekeka nga n'omuntu abasinga tebazimanyi naye tosobola kukwata kintu ng'ekyo naye nga wenkugambye nti bo bagoba pulojekiti ya Sente Sebatta abala nti akange nkafunye n'abala nti kola bano bajja kumpaako ebitaano byange nabo beetetenkanye n'ebitaano kitegedde ye projekiti eyo yazze gye bayita Yugatune naye nga yatandika wali mu covid abajjukira n'ebivulu ebyategekebwa bannaffe aba Yugatune bagamba nti abayimbi bonna bagenda kuba tebafuna kasente kaabwe 100 ku 100 naye nga Yugatune okusasula olina okubeera ne $100 nga ze wakakola ku music wo gye mitwalo nga 37 bakola ndooza nga YouTube mu nteekateeka yaabwe bannaffe aba Yugatune era bategeeza njogeddeko n'omukulu bamuyita omukulu bamuyita Sebbale agamba nti okuddamu ennyimba wulira amanya gange yenze Dr. Ibrahim Sebbale ya Fred twaliza ku bbali era ndi musiraamu okuva lwe natola shahada tuli ku program eyakuddamu ennyimba ezakadonkamu nga tuzitadde mu muziki tutereezenga bula kuba bagamba ensibambi edibya mutebe kati tuyinza okuba nga tubadde tusiba bubi naye twasazeewo akusinziira ku nsi nga bwe etambula ekyuka n'omulembe ne tusalawo okuddira muziki waffe ono tumuteeke mu muziki omuzito tusigaze meseji yaffe ne ka rhythm naye tupakire tukole packaging y'amaanyi ennyimba zaffe zibe nga zisobola okutuuka mu dance halls zibe nga zisobola okugenda worldwide era tusuubira nti ku buyinza bwa Allah kijja kutuukirira era kyetusaba ye mukulu oyo Dr. Fred Ibrahim Sebbale yakyusa erinnya omukulu waliwo omukyala gwayimba naye bamwita Nabulya agamba nti ensonga zigenda kutambulira ddala kubanga bo bamaliridde nze Nabulya Betsenga w'abaana ekintu kino kansubire nti kyaleetebwa COVID-19 bw'ataaba bbulule ajja baziika naye nsuubira nti agenda kubbulula naddala bakadongo kamu kuba bye bayimba babirina babadde beetaagamu bwetaazi buwagizi nakukyusaamu mu nkuba oba kubanga nze ndaba nga bituleese byebalula ng'obuti mubirindirire kubanga bibaluka abange katubaluke kinene nnyo olw'ensonga wabadde nga wabagamba nti mwe muyimba kadongo kamu kitegedde ensonga ezo abayimbi be bategeeza Dr. Fred Sebbale Ibrahim antegeezezza nti ensonga y'ebinyanyanya bino basuna bye baleese badijja badde bakuba ennyimba z'akadongo kamu nga bateekamu ebigoma kati abayimbi kwe kutuula era nejjeno ne bamutegeeza nti ebinyanyanya bibadde biwambye kadongo kamu wulira tugenda kukyusa music agenda kuvaamu obufere bw'okuyimba tugenda kwawula abalenzi ku basajja kubanga ababadde babuzaabuza nti bayimba kiyinza okubawandula kubanga ekibadde kitukuumidde emabega kiri nti music kwe kuba nti nno babadde tubadde tulina ekibanja nga bw'okuba oluyimba nga lulungi nnyo naye ng'ate bamala ne baluteekamu eŋŋoma waliwo badijja ade bapakiramu eŋŋoma nga balina meseji gye batutegeeza gye baagala okututegeeza nti ebintu byammwe twandibyagadde naye waliwo eŋŋoma ebulamu kati abaana abalala badde bakuba ng'olaba nti bebalinga era okuyimba bakugjawo ne bakufula kitegedde ensonga zeezo nno bwesobodde okuba ate nga omukulu Sebatta abaagaliza Christmas bannamasaka n'agamba asubwa nnyo bokisingidde ennabugabo era mbaagaliza Christmas ennungi lwakuba nti sinafuna busobozi busobola kubeera nabwo naye nga tutera nnyo okubeera nabwo enkulu
ero olala bangamba nti ate kati ebyolubi lwabiri ku mukaaga tuba tugenda agendi nabugabo era ndoza katubagalize nabugabo ennungi babo nga bo balabi balunaku olwo ne mukama bayiseemu mu